omwana ow'obuwala Jojo akatambi kaani yakatadde bannange. Nze noonyeza maade engeri ky'okugamba oba nkugamba essori oba nkugamba eki wennanga nabunye ekoze bweti omwana ow'obuwala ni yatadde ebintu byo wennanga emmanga wakoze weewati. La ilaha illallah muhammadun rasulullah, la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Ani yatadde akatambiko gwe naawe leero balugambo nation kabeetale wali kadde n'akampi. Mungu akusaasire maama ng'olabye naye ani wakawaddaani. Sorry. Kutegeera kiki oyitamu. Anti kati nze wano kwogera ate nze mbadde sibyagadde naye ogambye okikoze kubanga you don't care ogenda kwetuga. You don't care. That concerning. That's very concerning. Nze bana isina kyenkozesa kitamiza mu nsi muneeno. Nze ne weba energy drink siginywa. Kuba nti ebintu ebikaawa. That is good. That is one good thing. That is good. That at least you choose something unhealthy. Your body is still healthy. You togenda kunywa okole drugs. You chose something that is naturally not going to harm you. But now you can shut it off. But it's still not good. But you chose a safer way to do it. As women, we're offended. Naye kati ndaba wekivudde. Ebintu ebimu wala abantu abamu ekintu ekisinga okuwasa ennaku mu kinene kintu kyonna. Omuntu gwe wandiise ng'omuntu omukulu gw'obadde oyogera naye for almost a year. Gw'obadde oyita mami gw'obadde okubira in all problems tofuddeyo nti si yakuzaala n'omugamba ku nsonga nga y'omuntu y'omu yayimiridde akukangakanga. Nga omuntu y'omu oyo yajja mu inbox yo bandeetedde ogenda mu kifo kye mbadde saagala kugendamu neetuulawo for my safety kuba I don't know what they are planning. Simanyi ki kye babaza, simanyi ki kye bazzaako, simanyi ki. Because I took time recordinga buli college and recordinga buli kimu, whatever they send sending up other my other phone nensindika because I know after they will delete everything. And this kind of person omuntu omukulu nakera ku machana akugamba hey gezaako I'll do this I'll do this like nogamba ono omuntu omukulu eyandiyimiridde n'agamba gobadde okayo eyandiyimiridde n'agamba nti nyi Jojo this and this is happening, but let's do this and this. It's the same person. I know kutula na abulirira omuntu we namugamba what you're doing is wrong. He is the same person. Ali mu inbox yange tell me tokola kiri naye ng'omuntu gwe njogerako naye muzadde egera electrally bino byonna byandibaddewo n'ensirika. Abantu abamu abajja bano ba TikTok they are free to talk because tebamanyi, they don't know me. So buli muntu asobola okukyagala. It's very okay because they don't know me. Naye omuntu abaddeko akumanye y'omuntu akyasinza okutocharinga nesinga asobola okutocharinga manyi byo n'akuleetera okuwulira that you're full, n'akuleetera okuwulira like you're useless on earth, n'akuleetera okuwulira nti n'okubeerawo tekulina kyekugasa. Jojo, I'm going to talk to you on a woman's perspective. Waliwo ebintu ebirala tusobola kukola naye ekyo ekyokoze nkaka video nkalina mu video bonna mbulina wano. All this you have not been in love. This December till now sina musajja asobola kuvayo n'agamba nti mbadde mbeera ne Jojo. No, taliyo. Oh, those videos adda last year literally ne video zenina ampya
it was last year. I was working in some house there and I live free, like I could go out, all such stuff. It was not even at the end of the year. Ekunukirizanga like September. Naye onkabisiza ogambye you don't care, you feel like you're going to commit suicide. Ekyo kinnumye nnyo. Kubuulireko ekyo kinnumye nga oba oyagala kwogera ku muntu nkubira essimu tokikola. If you're depressed, don't show your vagina or I am going to be an auntie here from Kabata. You can talk. You cannot say that. That is really hurtful. You know, like keep your private part yourself. You want to talk to me, you can call me. Like that's really hurtful. Like I'm crying right now. Don't cry with Japan Kavianari Kastoka. You can't do that. Don't let anyone videotape your vagina or yourself or give anyone. You do that, I'll sue your ass. I'll sue you. Like I see somebody, like if I was dating, I'm married for 15 years. Anyone videotaping your vagina, sue them. That's an assault on your body. Like that's abuse. Yeah, it's hey, you have to know who you slept with that day. That's justice. That's your private part. They cannot... I know both. That is ridiculous. But don't do kati takola kyagambye wano mpuno tafayo amuwe ayinza okwetuga bambi don't do that. Like we should take this seriously. She need a counseling there. Don't do that. Yeah, ekyo kyogedde kino wano tokikola oyagala kwogera abantu jangu wano wakaba tatujja kwogera naawe tokikola owulire Jojo. Kati ye tukole tutya ffe stress nga zetuta ova mu kino edda mu kino waliwo omulala ayongerako ava Uganda kubanga I have a different perspective okuva eno amaziga gagala kulukuta bannange ndi nkaaba tosobola kwogera bweko. Kabata, let Jojo hand over the guy that shared the video to me. I deal with him. Jojo kamama akugamba nti omuvubuka yatadde video yo mumukwase. Yes. You can give out everything. Buri chimo. You can sue somebody for that. That's like defamation HEPA stuff. Like you cannot be releasing my video. It was between me and teka kakasolo. Nyamanti insurance Elaba kasolo. Yamukwata akasolo. Tebabikola. Kamama mumanyi genda mini box ye omuwereze ebintu akuyambeko tulala ne stress zijja kutta muwala. She said it here. Yakigambye wano. Ajja kwetta kati videos bagenda movement yonna ba TikTok izo na stress. I was like before I was like 87 kilograms. Just last week baddeko mu ddwaliro I lost over 20 kgs. Ni bagambye oli lubuto. Unako bigambo bya nse sagala media byeyogera ebyo byo tebimataringa because badinda kwogera nothing to stop you. Naye maama byendabye ebyo si birungi ku side yo si birungi. Ye kati tukole tutya nga stress zitutta. Jackie ani Jojo yatadde video zali Uganda ali Dubai. Aliwa ni Dubai. Amama ali Dubai ali naye Dubai. But it looks like one of the videos is self. Like your manyenze ngaba nkola self video. Yeah, yabade self video oba yajikute. These were all not videos. These were calls. Wakubidde omuntu.
Oh, make a N'abulaga. No, ebina bikuza we bingi because someone called me. Nafuna call. Was it last Sunday? Even I called Nenkuba for police. We bamala okunkubira essimu bankanga bakola biki byonna directly Nenkuba police. Nembabuuza like why are you scared? No muntu yankubira like I found out nemumanya nemugamba gwe biki ofaati nange. Nakubira police ne bangamba nti ate manya wanene mu Dubai wolopa omusango tosobola gujjayo. So nengamba naye kati lwaki nkola ki? Lwaki mba nopa omuntu like kiba tomanyi ki kigenda kuddako after that ekitegeera. So nentryinga like nembagamba temunkangakanga because bo bali jojo tugenda kola batulike. It's okay. Why don't you do what you want? Kubanze bino sagala bimwongera sibitegeera. Mboza bali ku live bagamba va ku live. Sebagala omugamba va ku live. Anyway, ekisooka mu byonna kyengenda okwogera kiriwo ekiti. Abaana abasinga abalenzi waliwo ekintu kyebeerabira. Ffe abantu abamu tubeera n'omuntu omu mu love era abeera omwoyo w'omala omuvaako nekikuwa either option endala okugenda n'omulala oba obutagenda na mulala. Ekyokubiri okwagala obusajja obumpi ekyo nakyo kizibu kyakubiri. Sina bingi bye ngenda kunnyonnyola wano eno kuba ate saagala kwereetera bizibu nze ng'omuntu. Kali akasajja akampi ke katadde vidiyo ezo. Sigenda kwogera bingi kabaata naye essaawa yonna wabula eringa warning mbadde nsaba maama w'oyo omwana ave mu inbox yange kuba kyekigenda okunnyambako one of the bujulizi bwe nnina ku bo. So bambi banveeko. Wemba nnina omutuli mundeke n'omutuli gwange gasiya. Kuba oyo si yenze. Kati waliwo vidiyo esooka nga gwe weerikodinga ey'okubiri nga kasajja kakulikodinga. By the way nze sinnabaziraba naye mpulira abantu boogera. Waliwo esooka nga wano okusinza gye ndaba esooka. Waliwo weweeta. Sinnabaziraba naalabye. Ey'okubiri ng'okuttewo omusajja n'akugjawo omukono n'abikula nankani ze wasika n'atunuzaayo kamera kati musajja kika kyono. Banaye sinnabaziraba ezo vidiyo sinna gye nalabyeko n'emu naye neegomba nange ozirabako bazitambuza naye zikuweereze zimpeereze nzirabe kuba mpulira njagala nkaka senti yenze. Togamba ku bintu okusaasaana paka enzo wano wentudde gwe nannyini byo tonnabiraba. Anti obuzibu bagenda ne baagala abalala babifune ggwe obigwemu bugwe. Nange ngenzo yita nga bangamba Jojo vidiyo neeraba ntrendinga naye ntrendinga bifaananyi sinnabalaba ku vidiyo. Kali bakubyemu bufaananyi jjukira TikTok batya okukola ki obbabaaninga. Bitambula ndaba bifaananyi byange bye bitambula sibitegeera. Jojo wa bbulaaka Jojo biki nze ndi wa bbulaaka oddi we nali mbadde omweru siina kyemmanyi. Kitegeeza kati ono nannyini kuta vidiyo zino bbuba. Kisoboka. Bimbadde ngamba abantu wano nti omusajja bamukyawa n'ayagala omukazi addeyo omukazi bw'agaana n'atta vidiyo. Vidiyo ze yatadde kuba bannange ekyamazima. Siina vidiyo gye nalabye wabula kyendaba kimu nti bantaddeyo Jojo nengamba yiyi nesanze ku TikTok nga ntrendinga naye nga simanyi na nsonga lwaki. Jojo wa bbulaaka nze ndi wa bbulaaka nange ekyema kyekimpisa bbulaaka Jojo kati awo simanyi na lwaki ntrendinga. Kati oyina essimu yange eri esembyayo 906. Ngirina weeri. Mpeerezaako kahaayi nze mbikuteereko wano webirabe. Agala kwerabako agamba tannaba kweraba naye kusinziira bwe mpulidde ayogera busajja obumpi ndooza akasajja akampi ke katadde vidiyo ezo
ayinza okuba yakakyayi kati ne kagezaako mwetonde okumuzza bwe yagaanye yakayono kamba omuweerezeeko wano. Abasajja bakontrolinga nnyo abawala ku vidiyo. Bw'omuwala bw'agaana okuddayo ne kagala Montagingire embugi za naleero. Omanyi ayinza okulowooza nti yasinga embuga enkadde mu music industry. Mwana muwala, oyo music wakafubutuko okwagala okuyitamu amangu. Njagala kujjukiza nti teri kikula mangu, kitafa mangu. Bugu si muliro. Gwe lwaki olowooza nti n'abakazi abataliika nga Chosen Becky mu music industry, music waabwe abapushinze era abafudde kyonna kye baagala mu nsi eno. Bw'otuula mu studio n'oyiiya ebiwoomera abantu ojja kutuuka yonna gy'oyagala okgenda. Kati wawedde. Oli malaaya era kino si kipya nnyo ku by'ozza okola ku siteegi. Ntegerekese bulungi. Njagala kujjukiza nti singa ebinuuduzi bye bitunda ennyimba, singa Desire teri amusinga kukooka. Naye yava mu music industry ng'agudde. Golowooza basakira abajja bakunamira abantu balina nnyimba ki era luyimba ki Sakira lwayina omuntu lw'amanyi. Nze ndaba ebinuuduzi byo bisinga ennyimba z'obulungi. Either you should concentrate on bulu move kubanga ebikolwa byo byonna biraga oli malaaya and you should change cause toyina future. Bugiza naleero oli malaaya ebikolwa byo byonna biraga oli malaaya naye you should change cause byo tebina bipushingira music career. Kati akatambi wakatadde gwe mwennyini okuleka ng'onaata bulu move nga bakwegadanga naye kati ozzaako ki? Bw'onaata oluyimba olulala ng'otulaga onaaba omezeeko ekipya. Onaazisika paka magamaga. You people, we should tell you the facts. Nti ebikolwa bya sitaani n'ebikolwa by'okulaga abantu embugombo muhiitinge bugu otuuke mangu balema n'amakula bajjuza. Singa obulungi bwe bwali butunda ennyimba, singa tetuyingira bivulu by'abalema n'amakula ba Becky, Chosen Becky, awoma watunula Chosen Becky if you n'omugwako mu reality. Nembwa temulya. Me I talk facts. Naye olwa music omulungi nti they concentrate in studio. Bawininga hard emitima gyaffe. Oli kayimba kamu kwoteera ebinuduzi opusinza akayimba ogenda nakuta ne bulu move. Muli bagamba mbagambye. Me I saw that girl. Nemmanya nti ono malaaya kayingidde music industry. Bino byonna byakola. Nojja ku stage okukunama kusinga okukuyimba obungi. Nemmanya ojja kuta ebinuduzi. Mwagala nnyo kuyitamu amangu. Buli omu yenna akwebakeko. Bamalaaya kasita batandise okwesoga music industry. Ate era tusobola okujjayoko n'ebyafaayo by'abamalaaya abalala. How did they end? So I don't see any future. Ne bwota bulu move nga bakwegadanga. I see your failure. Kuba kato kyalina kyotugamba kirala. Bwe tuba tubadde tujja mu bivulu kukulaba ng'otukunamira kati obitulaze byonna. Why do I pay again? Kubanga ne music tolina. Naye ekituluma one is to seduce n'okutwonoonera abaana baffe. Okitegedde? That's why I tell you don't have a future. Kuba bwe mba mbadde nsasula kujja kulaba mabina gaago ng'okunamira abantu. Now I can watch on my phone. Nenkulaba lwaki nsasula. You don't have music, tomanyi kuyimba, okuleka okukunamira abantu. Go in the studio and concentrate. Ebinuduzi tebiina gwe byali bipushinze mu music industry. Kubanga kati gwowedde ate okyatugamba ki? We have you here. Biri byobadde seducing n'okukunamira abantu. I cannot pay for that. I go, I watch byewa video byeweeteeredde okuleka ng'onaata bakwegadanga nga bakola style zonna ze wali oyogerako. That's when we tuliddamu ogamba naye kati one ebyo byonna bye watulaze obubino obulimu ebinnya babula baakukomerera empiso my dear. First of all, me I cannot send ebinuduzi byanyumye nnyo. Why? Abakazi muvudde mu kisenge mujje mu ddiiro people to see that you are creative era n'otunda mubiri gwo n'okola bwa malaaya international. Bugiza naleero malaaya ebikolwa by'aba malaaya n'okuzanya bulu move cannot push music career. Singa lema tekyali amuwagira but musically concentrate tujja kujja kati owedde.